bwe nabadde mbasomesa kulinnya Nabunje era ne mbategeeza nti ab'enseenene balituuma nabageredde n'olugero omuviira ddala erinnya eryo bwe nabanyonyodde amakulu ag'ekigambo obunje omuva erinnya eryo nti Ssebungi bwa bunje obulabira ku lujjali. Mu Lulasange munnaffe era munywanyi waffe ono Muyomba Yozefu alina n'erya Nyanzi newankubadde lya Mbogo naye ate ye yannyonnyola engeri gye yalifunamu eryo nalyo linnya lye naye nga musajja wa Ngabi. Mukulu Muyomba Josefu nambuuza nti musomesa saba kuntegeeza ate olujjali kitegeeza ki? Konze Lumegumba amazzi gawole ndaba bulijjo era amafumu gabuuzibwa yali agalwanye kale nange sijja kufaananako Malokooli nti ate obuuziza Malokooli butakuwuuna nedda munnange kubanga era ndi magoma agoogerwako agavugira amabaka. Kakati olusala obulungi lwe lukuwa embikka ate olusuula entabi lwe lukuwa entindira. Kati ate olujjali kitegeeza ebisigalira by'enseenene. Bwe bamaliriza okukongola enseenene ebiba bisigalidde ebyo bino omuli obugulu ebyoya by'enseenene kirakira n'ebirala bye bakongolako ebyo byonna awamu tubiyita olujjali. Kyova olaba era ab'enseenene omwo baafunamu n'amannya nga lujjali, kijjali, ssejjali n'amalala ageekuusaawo. Kyova olaba nti amannya ago era gatuumwa ab'enseenene. Gwe bino obadde obimanyi, gwe ngamba gwe atugoberera, naye nno bino n'ebirala osobolera ddala okubitegeera era osobola okubifuna mu bujjuvu singa onootugoberera ku mukutu mu Nabusiro n'Olulasangeye ku YouTube, mu Nabusiro n'Olulasangeye. Ate ku Facebook page yange eyitibwa Olulasangeye. Ku TikTok tusigadde era nga bw'otulaba Sengule 2022. Twakoze ne WhatsApp channel eyitibwa Olulasangeye channel. Kale tolema kunoonya ku mikutu egyo gyonna naawe otambule n'okumanya, goberera ebintu eby'ensonga. Weebale nnyo, weebalire ddala. Kale tunaddamu mubeere bulungi. Ebitabo byaffe Olulasangeye kya mitwalo 10. Olulasangeye kiikyo kya mitwalo 10 gyokka bwe giti ng'okyefunira. Tulina enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba. Kitabo kino kya mitwalo 6 kyakafuluma era mukulu Nyanzi ono y'omu ku abo abaatuyambako kulaba nti omulimu guno tugumaliriza. Kino kya mitwalo 6 kakati okyefunire. Fuba nnyo munnange weefunire. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Mutebi kya mitwalo 3. Effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022 kya mitwalo 3. Bassekabaka b'ensi Muwawa kya mitwalo 3. Kola bw'oti. Bino byonna ebitabo byetaaga ku mitwalo 25 gyokka. Yita ku 078 599 343 oyogere wawooli tubikutuuseeko. Oli mulungi nno.